Oweekitiibwa Kabuuza Ekisakaate kya Nnaabagereka kijja kukomekkerezebwa ku Sunde nga 15 nga Ssabasajja Kabaka yagenda okukiggalawo ng'omugenyi omukulu. Ekisakaate kya Nnaabagereka y'entabiro y'abaana abawala n'abalenzi wakati w'emyaka 6 okutuukira ddala ku 18 ekibangula mu mbeera ez'obuntu zonna basobole okukolaganika nabo ate n'okukolagana n'abantu abalala mu bukulembeze basobola okugatta n'okukozesa ennyingo ez'obuntu bulamu ez'edda ne leero. Kyenjala bantegeeza ensi eno nti abaana bano bamanyi ebintu eby'enjawulo wabula babulamu kuwumbibwa olw'okuba bambi balina okusomozebwa. Maama akeera kukola, taata akeera kukola, oba oli awo ne wabulawo ayunga omukozi n'afuuka omuzadde wa bonna. Bw'aba omukozi nga yalalambala n'abaana ne balalambala. So Nnaabagereka agezaako okulaba nti wadde okusoma kuba kutono kwa wiiki 2 naye abaana bano bafunamu. Bakojja ne basenga batuyigiriza okufumba oluwombo, okuwata amatooke, okufumba enkoko. Batuyigiriza ebintu bingi nnyo. Batuyigiriza nti omuntu wakuwa ssente weebaza oba ekintu kyonna. How far is Ssakaate going to address this and change?